ekibiina kyange ekya Nuupu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'Ebisiyaga nga njagala mugiddemu kuba kati abalamuzi bayimiridde nga ab'executive bayimirira parliament yayimirira ffe aba Nuupu tuyimiridde luddawa ensi eteeka okutuwulira nasaba President Kyagulanyi awandiika ebbaluwa nga ya Luzungu n'ebigambo abyogere mu Luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde njagala kukulira eddoboozi lya President Kyagulanyi njagala kukulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya Sebo ow'ekitiibwa Abed oyo yeyita munnakibiina ki National Unity Platform Muzeeyi Abed Bwanika avumirira ekibiina ki National Unity Platform ekinnavaayo okulaga essayidi kiyimiriddewa ensonga z'Ebisiyaga. Ensonga z'Ebisiyaga ndowooza zaaliwoko mu ggwanga Uganda era ne ziteeka kasita lyasayiningibwa ensonga ne ziyita awo buli muntu yakitegeera nti Uganda Ebisiyaga tebikkiriziddwa nga Museveni yennyini yaliteekako omukono ng'agamba nti takkiriza Bisiyaga mu ggwanga. Olwaleero amawanga g'abazungu awo gabadde gateeka ensimbi mu mwami Museveni gaavuddeyo ne gagamba tegagenda kuddamu kuwa Museveni wadde 10 oluvannyuma lw'okuwera Ebisiyaga ggwanga erya Uganda. Basindise abantu abafaananako nga Bwanika bajja bavumirire Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naye aveeyo ayogere sayidi gyagwa banoonya okulowooza nti abazungu baadde bamuwa ssente naye bamusaleko obuyambi. Kyagulanyi yalagadda sayidi ye naye abantu nga bano balowooza nti naye bw'anaayogera era nga naye abazungu bamugoba nga bwe baagobye mwami Museveni. Babakozesa naye nga abasajja batu tebamanyi kiki kye balimu kye bazannya tebamanyi mizannyo gya Museveni nti akulaga nti asayininze etteeka tabikkiriza Ebisiyaga naye ate nga ababirya bali mu sayidi mwennyini. Andrew Mwenda avaayo neyeewako n'obujulizi ani yali amunenyeza. Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja omufumba alina omukyala ewaka kati oba oyagala sayidi gy'abaakulaga ng'abantu be bonna bamulikulusigere tolabangayo n'omumusiyazi si bwe bwongo obutono basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kukulira eddoboozi lya President Kyagulanyi njagala kukulira eddoboozi lya Lewis Lubongoya Sebo ow'ekitiibwa Abed Bwanika nga bw'olina ansa gy'onoonya okuva mu ffe ate naffe tulina ansa gye tunoonya okuva mu ggwe nga situnnakubuulira wa we tuyimiridde naffe tubadde twagala okumanya wa w'oyimiridde okusinziira ku mawulire agabungeesebwa nti Abed Bwanika weebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu n'omwana. Omwana eyali badde omuzzukulu mbw'ate ye ggwe taata we lwansonga wamuzaala mu muwala wo. Kaakati olw'okuba ffe tetwagala kukonjera olw'okuba ffe tetwagala kutemako muntu bigambo y'ensonga lwaki twagala kive mu kamwako ggwe wennyini Abed Bwanika ng'okyeyogerere watali kubuzaabuza sseba Abed Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda wafunisa muwala wo gwe bayita Namugambe olubuto oba nedda wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo. Seba Abed Bwanika ssebo ow'ekitiibwa ennyo naffe tulindiridde ansi eyo okuva mu ggwe. Ebigambo bibadde nga bibungeesebwanga naye nga ffe twewala nnyo okutemajjako omuntu ekigambo kwe kukulinda ssebo ow'ekitiibwa ennyo gojja otwennyonnyolere oba bituufu nga weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba ng'omwana wa Namugambe wo oba omwana wa Namugambe muzzukulu wo ssebo otutangaazeemuuko nga naye bw'oyagala okutangaazamuuko. Abed Bwanika weebaka ku muwala wo gwe bayita Namugambe oba nedda wazaala muwala wo gwe bayita Namugambe omwana oba nedda omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo. Ssebo naffe tulinze otuddemu then bw'onaamala okutuddamu naffe tugenda kukwanikula kuwa we tuyimiridde ssebo ku nsonga eyo gy'oyogerako. Weebaka ku Namugambe oba bakuwaayiriza ffe tetwagala kuwaayiriza muntu. Nze njagala ekintu kimu Abed Bwanika agende ku TV oba ayite ku mikutu kwonna kwayogerera yeegaane nti teyeebakangako ku muwala we gwe bayita Namugambe takolangako John Gadanga na muwala we gwe bayita Namugambe tafunisangako ku muwala we gwe bayita Namugambe lubuto era agambe nti omwana wa Namugambe muzzukulu we so si mwana we kubanga agayitingana galaga nti Abed Bwanika weebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe
tewakoma kumwebakako bwebasi nti oleesa amawano agataata okwebaka ku mwana we wabula wamufunisa olubuto tewakoma kulumufunisa bufunisa wabula omwana olubuto yaluzaala. Kakati tusaba tunnyonnyola mu ssebo w'ekitiibwa Abed Bwanika, weebaka ku muwala wo oba nedda? Wamuzaalamu omwana oba nedda? Bakuwaayiriza buwaayiriza oba bituufu? Kaakano ssebo tulinze kiva gy'oli ssebo w'ekitiibwa ennyo Abed Bwanika. Omanyi abantu bakonjera, bayinza okuba bakonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abed Bwanika yeebaka ku muwala we gwe bayita Namugambe naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abed Bwanika yafunisa muwala we gwe bayita Namugambe olubuto naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti Abed Bwanika yazaala mu muwala we gwe bayita Namugambe omwana naye ng'ekyamazima amukonjera bukonjezi. Oli n'agamba nti omwana wa Namugambe si muzzukulu wa Bwanika wabula mwana wa Bwanika kubanga Bwanika yeebaka ku muwala we naye ng'amukonjera bukonjezi. Y'ensonga lwaki ssebo w'ekitiibwa ennyo Abed Bwanika tulinze kiva gy'oli. Gwe wennyini twennyonnyole oba omwana gwe bayita Namugambe omwana ow'entumbwe zo wennyini gwe weezaalira gwe tuyita bwoya omwana owuwo ow'omuntumbwe oba amwebakako nga gwe taata we kaggwe ensonyi n'otakoma kumwebakako n'omufunisa olubuto n'otakoma mufunisa olubuto n'ogaa nti tumuggyemu tuleke kuleka bujulizi yadde omukululo gw'amayemukirano naye ne luzaalibwa n'okuzaalibwa ng'era omwana oyo muzzukulu wo ate nga mwana wo. Ssebo Abed Bwanika kati tulinze kiva gy'oli. Kati gwe agenda otunnyonnyola obutuufu bw'eyo ensonga oba obukyamu bw'eyo ensonga. Kozesa emikutu gye gimu kw'oyitira. Kozesa buli mukutu kw'oyitira ogyonnyonnyola ensi. Buno oba bulimba oba bituufu. Bwe buba bulimba ojja otangaaza oba olongoosa erinnya lyo. Bwe buba nga si bulimba sigalayo kale ng'otudde. Abed Bwanika bwe buba nga si bulimba nga bye bakwogerako nti weebaka ku muwala gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto nga si bya bulimba nga bituufu sigalayo. Naye bw'oba okimanyi nti bye bakwogerako bya bulimba nti teweebakangako ku mwana wo gwe bayita Namugambe n'omufunisa olubuto era n'omuzaalamu omwana ng'eyalibadde muzzukulu wo kati mwana wo. Abed Bwanika jangu osamba jja ebintu ebyo. Bwe biba nga bituufu sigalayo. Naye bw'oba omanyi nti bakonjera nti bakutemajjako bigambo nga tosumululangako ku musipi gwa mpale yo n'ojjamu ne zipu yo osonseke muwala wo musajja mukulu wo ewatali nsonyi zonna otuuke n'okumuzaalamu omwana. Abed Bwanika jangu otangaaza ensi. Kade ekibuzo kiri mu ddiira Abed Bwanika, weebaka ku muwala wo oba nedda? Bakuwaayiriza oba bituufu? Omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba mwana wo? Ekyo tukikulekedde. Kaakano buno obusajja bulyankuzibwa kalinganga akasaanyi kalidde sente kati kalabanga n'ez'Abasiyazi kaagala kuzisika kali mu bipromotinga. Tuyirage tuyimiridde ku Bisiyaga nga bwe byakkirizibwa ddi mu Uganda abantu okufuna sayidi ku byo. Mbuuza gwe kitaawe wammwe waka yabayitako n'abagamba nti bw'olyegadanga ku mwannyoko penaluti egenda kuba bwete. Ekintu ekitakkirizibwa waka nabagamba tekisobola kubeera discussion. Musajja nga tuyina abaana tuyina abakyala mutulaba nammwe n'embaga twazikuba bwe tukuba embaga nti embaga zisusse aye bwe tusirika nti baba Abasiyazi. Kakati oŋŋamba otya ndage we nnyimiridde ku Bisiyaga? Ebisiyaga byaligalaizingibwa ddi mu Uganda okusobola buli omu okufunako sayidi ye kwayimirira. Buno obusajja buli mu kutunda Bisiyaga buleese emizeezeze mu society yaffe, bireese ebintuntu ebitaali mu society yaffe. Nabagamba nti bw'osanga omuntu ayogera ku Bisiyaga oba abyogeddeko mu ngeri ki oba abyogeddeko mu ngeri ki abeera mu bipromotinga. Akakasajja Kabwanika n'akatiimu kaabwe akakateeza ebyobufuzi bagenza okulaba nga tezimala zibabbye ng'ewa Museveni kuba bannayuganda babaguddemu. Kakati yakutte contract ya kupromotinga Bisiyaga. Kyova olaba abuuza abantu oyimiridde wa kati nze omusajja omukulu ng'omubuuza we nnyimiridde ku ky'Ebisiyaga.
Kibangera bwe nagamba nti Bwanika okkiriza nti wakwata muwala wo oba tewamukwata. Yensonga lwaki ntandise n'ekibuuzo ekyo ku bigambibwa nti wakwata omwana wo. Naawe osooka otunnyonnyole wakwata muwala wo oba tewamukwata. Ansa eri nti tosobola kwetantala kwanikula kibuuzo ekyo mu mbeera yonna. Kuba mu mbeera yonna mw'okyanikulirako babeera bakutyobodde. N'omusajja omukulu alina abaana be, omusajja omukulu alina mukyala we, okujja okumubuuza wayimiridde ku Bisiyaga omusajja omuganda nakabala obeera omutyobodde kubanga Ebisiyaga ebitabangako mu mateeka ga Uganda nti bikkirizibwa ng'essaawa eno mulimu kubiwera. Ombuuza otya wennyimiridde ku kintu ekitabangawo? Yo wera otya ekintu ekitabangako legal mu nsi yo? Okiwera otya? Ebisiyaga bituuka bitya mu paalamenti y'eggwanga? Ebisiyaga bituuka bitya ku radio z'eggwanga bifuuke discussion automatically yemmwe ababeera bali mu kubipromotinga. Kakati kano kalinga ekinyonyi ekyasamye, buli ekijja kikabaka, buli ekijja kikabaka. Kakati kaako kasajja kakulu kabakidde za Bisiyaga. Gondi tobuulire w'oyimiridde ayimiridde magere